okwekonolera ogufugu bwa bishop mu ngeri self styled bishop. Kale mukono gwaffe atugoberera nkwaniriza ku mukutu gwaffe guno gwa SML News Yugi tuli mu kibuga Kampala enkuba etonnye obuteddiza ennaku zino kyokka nga tebannafa bali mu byalo baga nti enkuba tebagiraba mbeera ya bunnyogovu bwennyini era budde buno neyo ekikooti ekikadde akijjayo eyazise bagirwanira mpa kooti yanange njagala abaatunda ebibanja nabo bwe batyo kale budde bwola twambadde bwe tuti ze maliddemu ddala mukama wange ajjuzza bigirwa abeera mu bulamu bwe baatugamba nti bw'oba oyagala okubeera ekintu tandika okibeera ng'oyagala okifuna tandika okibeera oyagala okubeera minisita tandika okwambala nga minisita bw'oyagala kubeera mutamiivu tandika okwerogossa wonzika otamidde kale mbaaniza nnyonyini ddala puroguramu yaffe ya leero the inside out ne General Moses Bigirwa nze Simon Muyanga Lutayasa mpulidde yawo nga nti baagala tukole ne General Bigirwa buli lunaku nyali kati mu balance ngenda bali abatuvumba buli kiseera abaga nti General wammwe munafuye General wammwe ateekwa kulowooza bikalubanga General Yoweri Kaguta Museveni byakola badde wano nembuuza nti wakati mwami Museveni ebintu abikola atya General Muhoozi atutegeeza olunaku olwaleero nti agenda kukwata mukoddomi we n'abamukolera Odrek Rabogo nga jjajja kyajjave ku mukolo gw'okutikkira muwala we mwannyina Muhoozi okubeera bishop wa kanisa y'aba Covenant banembuuza nti musajja ono ebintu abiwulira atya Muhoozi kuno amalayo naye kuno jjajja omukristaayo Mwanglikani yadde ku mukolo gw'okutikkira muwala we okubeera bishop era n'abeera musanyufu ddala nti omukolo gwagutuuseeko kale you need to balance General Bigirwa mbe naye buli lunaku oba General Bigirwa muleke nga omwana musajja akunafuya oli aga nti ebyobufuzi beeramu abantu abangu kale egy'okutandika bwetyo ey'olwaleero General Moses Bigirwa wa mulina sibo nsanyusa okulaba kibi okusanyukira ku banno nga balina kye bafunye ngani bw'otagenze kusaba nga muwala wa jjajja bamutikkira obwa bishop kyantu kyadde kijjudde bwe kiti okusaba kwabadde kwa invitation I think nedda ssebo kwadde kwa invitation kanisa ebeerako invitation kanisa si ya bulijjo kanisa ebeerako invitation kanisa si ya bulijjo take it from me okay era congregation yabadde ya invitation mukolo guliko jjajja guliko maama guliko baganda bo ba bishop omupya sebo guba gwa invitation nkitegedde nkitegedde bwe gubaako jjajja ne maama mwaba secretaries temubeerayo kakati bagwa ebyadde bya Katonda nti bya oli yadde politics dawo aluwa patience ali mu politics of high level sebo oyo omukyala yeewalira ddala ebyobufuzi era nebba neyadda nti alaga nti patience aga nti waliwo obuseko bw'ebyobufuzi obulimba obuyisa atya bulafuta obwo tabiriiko is straight forward abantu baana ba Museveni bano tulina kye tuyinza obbayigako abateeka mu layini emu kati yoyo patience wa bya ddiini tavaayo tayagala dda kuwulira kyogera ku Yesu oliyo omulala munnamagye banaenda bupuuzi tayagala busiru bwe bityo ono omulala lifeist yali mu bavubuka Natasha ali awo ye bwe baganda nti oli omwana we nti abaana bano bwe batyo baana ng'olaba very young zanya naffe socialite ali naffe ba YouTuber ba TikToker Diana ono gwe sinalaba kiki kyataddeko nnyo sirabadde 3 buli omu ali mu different a world apart that tewali kubasobola kuonagana na munne. Don't you appreciate that a parent raises children in that way? Ekisookera ddala njagala okuyozaayoza mwannyinaffe Patience Lwabwogo
Museveni olwa kyeyatuuseeko okwekonolera ogufugu bwa bishop mu ngeri self styled bishop bulijjo nange onvumirira ano mbujeno okiregedde naye yaneguka nga nange bwe naneguka naga akanvuga ekyange mu byeddiini nimaleyo era yakivuze n'amalayo Mugandula n'agambala njagala okumuyozaayoza. Emyaka 2 ofuuka bishop abakubanga ali ne waffe mu kyaki obu Uganda lugendo andibadde luwanvu ate yaliiseewo ekisooka ekyaki obu nateekiriza bishop bakyala so kyokola kyovulanga nkugambye nti yaneguka otema ekikyo era agamba nti kantekewo akatiba akange nange nfulumya amatafaali agange okiwulidde kati yasibye tanuluye yakimaze n'aginyweza era kati n'omwala omwanjula nga togaa nti bishop Patience Lwabogo nze njagala okumuyozaayoza okubeera omunegufu wabire entalo z'oku nsi buli muntu ayiye fiyore eyiye fiyore zonna ze tugoberera zaali z'abasajja bakujjukujju oyozaayoza ndi mukuyozaayoza fiyore zonna zaali z'abasajja bakujjukujju abataalina abakozesanga obwongo obwaliwo mu kiseera ekyo ne badocumentinga kakati ne Patience naye yatunulira embeera n'agamba eddiini yasooka Orthodox nevamu obukatuliki obukatuliki bwawakanya Orthodox Protestant ne bwakanya obukatuliki ne buvamu Protestants ab'Obungereza ne bavuga ekyawo Protestant ne muvaamu born again abalokole Abamerika liburo ne baleeta embuulire eyaabwe enkuba empya okuyimbira Katonda ne mutuyana ne mugwa eri n'osaba nga muleekaana buli omu aleekaana Katonda yalondamu abantu 1.5 muli mu kyaki emu buli omu asaba bibye Katonda yalondamu naga ebyono mbiwulidde ebyono sinabiwulira tewali order njirekere kale wambe ebyo tannabiwulira okiwulidde ebibyo ebyobululu tannabiwulira nzegedde simanyi tannabiwulira okiwulidde kati Christianity born again nesimba amakanda gaayo mu America gijja amaanyi kati neyingira olukalu lwa Africa kati mu kuyingira olukalu lwa Africa waliwo tiimu ate yali esigadde Canterbury mu Church of Uganda okitegedde nabo ne balemera awo kakati nayo yayawukanamu abo be baleese omukyala Archbishop be baleese bishop banabiigana ne baga nti tekisoboka haramaini tekisoboka kati Canterbury yeyawulamu ekijawulamu bisiyaga byaleeta obuzibu Canterbury yali ekkiriza ekisiyaga kati babishopu b'omu Africa mu Latin America ne bagamba tekisoboka ekyo tekisoboka ffe waffe tekijja kukola ekyo ne bateekawo embeera kati Nigeria bavuga kyabwe kati layini etambula Nigeria Ghana embuulire eyo empya kati eggukira wano era buli pasito w'amaanyi wano alina akalandira ku bapasito ab'amaanyi Nigeria okitegedde mulimu ebyekifuusa mulimu miracles ezitategerekeka n'Abanigeria neetikidde Patience yadde mu Nigeria Adebayo oba Adebayo ali awo naye munaddiini mukukuutivu kati bintu byakuneguka asigala nga fala nga osigala mu bafala tubulabaze muyozaayozezza Patience muyozaayozezza n'amaanyi gonna ekiki yakimikisinze kubanga ensinza ya kirokole enyambala ya Kyanglican anti sategete bwe yakoze mix awo anti branch eve Canterbury branch eve Canterbury era omuzungu ye yazze okutikkira butereevu nga n'omuzungu azze bishop eri omukazi wano ekitandisobose kakati nze muyozaayoza finally so bw'oga nti oyozaayoza
Patience okutuuka ku bwa bishop ayinonga nti yabadde ayungayunga agatta ali mu faction emu ku ziri e Canterbury ate nobanonga nti teyabadde consecration byabadde byabufuzi. In interpreting power and its consequences, show me the power and the consequences therein. The power is seen in the audience. People who were invited. Kwa Pierre you tenaba kuorganizing ayo mukolo gwe gutyo. You said I show you where the power is. Show me power. Okay. I'm looking at the power and the consequences. Pierre you tenaba kuorganizing ayo mukolo gwe gutyo. Okay? Mumbera yonna. Jukira, those are factions within the first family. Faction? So kansoke ku power. So abantu abazze, one jajja yazze. Ne mama yazze. Ne baganda be ne bajja. Mwanyina teyalabise. Okay? Kakati cabinet yabaddewo. Kati ekyo kitegeeza ki bazze ku mukolo ogwa muka mukoddomi ayina interest. Ekyo tokyerabira. Ekyo tokyerabira. Ayina interest ku presidential bid waggulu ensi yonna gyemanyi. Kakati omukolo ogwo gwabadde gulina okutambuliramu ebintu bingi. Ebyobufuzi, ebyokusaba, maama badde aludde okulabika eri public yalabise nayogerayo ku bigambo jjajja n'atubuulira nkolaga naye n'ekyaki n'ebbanga lyatambudde okuva mu bajjajja abo ab'emirundi ebiri paka ku maama we 1947 yayingirira kyaki eyo nabyo byabaddemu. Jukira jjajja talina mukolo gwa Pierre gwe yeetabyeko. Okyagala okusiikula. Sikusiikula interpreting power and its consequences. Politically function and the religious function. Oli bishop we twagala bwa president. Mama, how do you compare the two? Mama, the politics yomumanyi. Politics yomuyita wa kusaaga. Now you look at the consequences, the aftermath of that activity. What is going on the Twitter? Those are the consequences now. Tebiriwo. Am I lying? What is there? Olutalo wakati wa General MK n'omukolo ogwo. Terugenda mu maaso. Nga Kabanda ye driver ne conductor. Akola byonna. Akola byonna. Okiwulira? Kabanda oyo Kabanda tajagala ennaku zino. Mujevuna. Mujevuna otya? Munaga nti bonna abantu nga bazibu nnyo olabye. Wali mu byanyisa mongo. You know, I had not even thought about it. You file ya closing bwana. Like kyamukwatako. Aleme getting a stuck. Kimanyi senior. It's okay. It's okay. Senior so managing such a situation. Kati consequences tuziraba. There is a fight again between the two families. Family ya mwami Rwabogo ne mkyala we ne family ya mwami Muhozi n'abawagizi be. Twite wuuma era mwami Muhozi azemu n'agamba kyagenda kukwata akabinja ka mukoddomi we. Era mbalabe bali sitinze. Tebiva ku mukolo ogwo bigira gobi tebiva ku mukolo. Deputy Speaker ya post ya tweetinze n'agamba na congratulating Mwanyinaffe Patience about the milestone. Mwami Kabara namuddamu nti which milestone? Speaking lawyer nti mbayoza okutuuka ku kkula. Kula kyeryo. Abo babbi. Okitegedde, those are the consequences. Zoyina okutunuulira.
when you analyzing power and its consequences katuzitandiseeko era olutote lugenda kukoma naye lwa mirundi ebiri luyinza okuba mwaka kodyo omanyi omuyekera jjajja tomwemalirayo nnyo jjajja ayinza okwagala abavubuka abo bombi balwanagane mu ngeri y'okuggalira official opposition eriebe creating opposition ne leading party nga byonna bibye nakyo tokibuusa maaso lwabwogo muwozi mulwanagane omu abeere mukulembeze omu nga yavuganya fale tudde mu namba 3 ne namba 4 oh Jesus okategedde leading party mu nyumba yes second most first runner azabo mu nyumba gwene bana Uganda abatuufu namba 4 bwoba omubala akotoka buusa maaso nako kubanga twebuuza kiki ddala ekisobola okulwanya Muhoozi Kainerugaba ne mukoddomiwe nga taata waabwe akyaliwo nnyina ng'ate awaana maama naye nti maama ayagala oba maama ayagala omuwala anti kakati maama olaba yalabise anti jjajja yayawuzaamu abaana abo technical okiwulidde kati ensonga ezikwata ku jjajja kennyini ozibuuza Natasha nti ate yalina jjajja bwati era maama waatali Natasha yakola ki yabeerawo ozibuuza Natasha ye designer we yamwambaza yakola ki era yakiriyalinga jjajja byanaalya yamuyunga ku babloga kati ensonga majje biki ebyo takataka oyo tulabanga Muhoozi oyo yakirimu yali kyagadde kitambule na mutabani waliwo akafaananyi ke yakola kolaba sebo omulenzi akuba saluti agikubira omukulu naye ng'olaba is father son omu akuba saluti I enjoy the picture kakati ekyo jjajja yayagala nnyo Jeno atambuze ekyo kati ensonga ezikwata ku maama za Patience maama ye Patience amukwatako ensi yonna ebadde eri mu speculation tubuuza naye avaayo ddi alabikirawa okiwulidde mwana yeyamugjeeyo kakati era ebigambo ne bibeerawo awo n'abifumuula kati nze azagoberera famire eyo ate nagisembererako Patience namusembererako ne bbaawe Natasha namusembererako osemberako ku Patience mwana wa Museveni nga mugoba ki ano yali ekisooka bwe twawangula obwa meeya bw'e Kampala yasaba meeya ajja asabirewo ku KCC nze yategeka 26 nze yategeka City Hall era najja n'asabirawo n'asabira Hajji yali mugagizi wa Hajji Ssebaggala ni Patience lwabwogo kubwa meeya ate ze nkubuulira ne Diana kennyini ne Natasha nga wagira Ssebaggala baali bawagira Ssebaggala mu luzungu lwamwe mwagattagatanga ati nkugambye bino bitwale ng'obijja ku nsi luddewo omuntu yali tawagira Hajji Ssebaggala ye General Muke ebiseera ebyo yali akyali 26 ndowooza yali Lieutenant Colonel naye ebintu byonyumya ng'olusimu nga bingi ddala emyaka gy'otugamba gye mituufu ejange kati ompembeka ntunuulira kakati kati ono omusambi wa Spain ono yatutte World Cup wa myaka emeka tiyatutte World Cup emyaka gy'otugamba gye mituufu Mbappe alina World Cup naye tanaweza myaka 27 alina World Cup okitegedde yagukuba wa 15 16 because you don't only tell a story as an observer I was a participant in the stories. This is how it's incompatible with your age. No. Kati pa myaka emeka ndaba kati
okimanyi nti akaluka abavuga nkalyawo olya wekaza akaluka abavuga nkayingiramu nenkajjawo okola kamenimeenti katonda ate kavuma teyakola kyamuyikire okiwulidde kakati famire eyo nagisembererako okitegedde era nze lwakuba muzimu gwa opposition gwali gwaninya nnyo nakati gukyandiko naalibadde namalayo dda kubanza abasembayo nabalina at the age of 20s. muzimu mufu muzimu mufu kwagukuza anti kakati munayo oba tulina kyakola katonda bwati bw'aba asazeewo katonda asalawo kiri kyewakola n'akusembeza okumpi nabo kati emizimu gyabe wammwe negikukuba nti awuvaawo siwawo it cannot be katonda ng'akujja ate awalungi twali tumanyi tubajjako tukyekwatire okitegedde so famire eyo era jjajja tomuggyako credit agezezaako to control his family agezezaako jeno Mukono ndowooza yabadde alwana omuva mu ngalo alabika nga alwanye naye obulwanyi singa omulenzi yenna bwabeera balenzi okimanyi alwanye naye okugjamu omuntu era bamutamuyingiza majje nga bukyale singa avuga Ferrari singa avuga Ferrari Aston Martin zi supercharger ziri emmotoka ezakabi n'okugamba nti azirwa njigadde kuyingira bwereere mwana wa bosi akoze eki mwali munda singa bwe bulamu bwalimu naye jjaji yalabuka namuyingiza balakisi kuba yo okuteeka mu shape. Is a very disciplined fellow. Very disciplined man. Ekyokubeera disciplined kyo tetunakikakasa nnyo okusinziira ku byatera okwogera ku mikutu gimukwatira wala tetunakikakasa bulungi. You doubt as a disciplined man? I doubt. Okimanyi nga tetulinayo public incident muhozi yali akubye muntu luyi anti mu byamagye tebiba bwe bityo ate we yali ayombeddeko ebyamagye bibeera bya order. We are examining personal conduct. Anti mu magye efuuka ki ate kakati wuuno nakati oluyombo lugenda mu maaso ku line. Gumanyi kitegeeza okukola statement nti ogenda kukwata mukodomi wo n'aba mwetoolodde nga temwanyoko gy'asula olutalo luba luggwa mu magye olwo mu famire luggwa mwena muyina essente mwena mumalayo okiwulidde ebyemundu mwena si kizibu omanyi kyekitegeeza waliwo kalikeji naye wakubeera ng'omugezi nga bwe nkugambye tisaagala kwemalirayo nnyo ku kantu ako liyinza okuba peesa lya jjajja tulitegera atera okuganyiga amapeesa ge ate alina obugumiikiriza asirise peesa lye nga kubanga tomanyi kyekitegeeza kubanga jjajja gwe mmanyi ng'amanyi how famire ya Gaddafi bwe yakola ki bwe yalemererwa okukwata ekintu because of omukodomi gerabika ng'eteekeddateekedde obulungi omukodomi n'omutabanyi bafuna okusika omuguwa mu mbeera omusu y'emu kakati kati ate naye aleke ekyo kikole ki kigende mu maaso nze ndabawo akakodi awo kuba yalina experience y'amaanyi mu bintu ebyo ayinza okuba abagamba nti yite eno naawe yite eno unagattira mu maaso eyo soke tuggalire bano kubanga alina epeesa erinza obbagatta in just one call. Kigambo kimu mwenna mbaagala wano wacha nekiba kigambo kimu tebayinza namuddamu okusinza ku bukambwe bamumanyiiko bonna tekuli asobola muddamu tekuli ne ku ntalo zalwanyi ne bwagamba obugambi muganda we Jerusalem yensonga gimalirize sina budde era naye agimala
okiwulidde era naye agimala naye waliwo ekibalo naye ebisowaani byange bijja gampa ebyenjawulo naye ebisowaani waba birimu ebituli ebisowaani ebirimu ebituli amawulire g'ekikesi nina obusobozi obugafuna ng'ogajjawa lekana bigirwa lwaki oyagala okutwala abantu ferwaid okibaita amawulire g'ekikesi amawulire osobola okugafuna naye ag'ekikesi amawulire gonna gaba ga kikesi kati osunsuliramu eyo luno olwali lwe tusolooza amawulire gonna gaba ga kikesi kati nojjamu first hand second hand ne jule noteeka eri nogawo no njala yadde muluma waliwo kesimatidde bulungi ate okwogera mbale sikalowoozangako ku mukolo gwa patience jjajja yazze ne maama najja ne basista ne bajja n'abane ne bajja kituufu kugyewaffe lijja Piero yu jjajja tannalinnyawo nkange ate ye maama tatwogeranga nako ne maama tatwogeranga nako wadde okuvaamu ekigambo bannyinaffe tebajja okuggyako gwe bategekera mu State House nga waliwo ne pike ate kyekyabaleesa bonna owe Rwanda olwo mba mbala era lyo simubala nti mbala bajja ku lwoyo naye sinnalaba bannyinaffe bwe bavaayo kuwagira bulaza nti ekintu kino kyoliko tuli wano commitment tenabeerawo tuli naawe kati mu deep analysis tuteekwa okutunuulira likeji eriwa waliwo likeji tewali likeji waliwo omukisa nti basobola okuyulikamu ne tuzimbira okwo tewali waliwo kakodyo ki politics kyaliwo tuteekwa okukozesa obusobozi obw'amaanyi mweyo embeera tuteekwa okukozesa obusobozi obw'amaanyi mweyo embeera ne tumanya ekituufu naye nga MK asobola okukwata abaana bakozi ba rabo babagamba anti kakati ngenda bakwata babbi bwakikola kitegeeza bino wammange ekisooka tijjajja anafuye tali mu control ya gavumenti mwazanyiramu nakola kyayagala ekyokubiri nekitegeeza nti NRA revolution eyina wegenda okukoma paati tuyinza obutakola ki obutalabika eya revolution party 2 eya revolution eba etuuse ku nkomerero yaayo party 1 nga yerwa anti paati 1 ya jjajja ne ttiimu ye they have succeeded but to transfer their success to another generation kubanga generation yeeyo jjukira ffe batukubye mu opposition ebyobufuzi babimazeeyo tolinayo gwogamba nti eno ttiimu eri well mobilized eri well organized eri serious ekikwata batunafuya oba mwenafuya batunafuya nze jjajja yankuba okunfulumya Nuupu yes batunafuya n'abalala bonna abaliyo beesooza bwesooza okitegedde kakati mweyo embeera ebyobufuzi byennyini ebya power kye bayita power game naye banga byasigadde mu center mu famire wakati okitegedde kati mweyo embeera nenjala okutegeeza nti bwakwata mukoddomi we n'abamwetoolodde kitegeeza jjajja yavaako dda nga tetumanyi anti ayinza obbakwata mu angle ya public service that they hold public offices they are using the taxpayers money to run that office
they actually they are doing a service for government because they are promoting exports and therefore increasing our foreign exchange earnings and making the dollar slightly cheaper for all of us to work. You cannot undermine the work done by Rabogan team. They speak economics, nagola nti singa tumukola leero enkyesi ekyuka okujja kaga nedda ebyo byayogera bwe bityo naye munda sitali as clean as kyagamba bwekyo. And I want to confirm that. No, kakati munda bwomugenda munda obogeze mu byabufuzi politics ekitalina kubuusa maaso nti yalaga interest. Yalaga interest ayagala okusucceedinga sezaala we mweyo embeera naye ye ng'ayise mu byanfuna okitegedde. Kakati bw'aba n'ezo interest zikontana neza mukodomi wa muwa omufumbi kati awo ne wabeera firimu. Kati either ffe bannayuganda either tulina kusabirira bakoonagane oba ffe bakoonaganye oba ffe bakoonaganye ate gwatandise dda gwatandise dda ekyenyini kyoliko ekyo bakoonaganye kyewatandise dda okukola kubanga wobayulizaamu bwoti wetusakisidinga mu bakoonaganya ne gasipaakinga amasannyalaze buli muntu adda mu kibalo, buli muntu adda mu kibalo including myself. Brother, I like the resolve oboddayo naye nga Museveni okujja nga akaddiye ennyo tasobola bakiza koonagana. That's number one. Number two, nze as myself ati yeri fiyole gye nkuwadde egamba nti Museveni gwe tumanyi ayinza okuleka abantu ab'okulusegere lwe bakoonagane mu public. Waba kirese ne kitambula kitegeeza yanafuwa dda nga tetumanyi oba akibala naye ng'embala gye tutamanyi oba abaleka bonna bakole ki bonooneke bw'ateekateeka omulala maybe kubanga ekyamazima ennaku engeri Kabanda gy'akuttemu omukoddomi amunywezezza ng'ataliika talina nnyo bangi bakola ki bawonde naye olanga amunywezizza ng'egyakikolamu nga eyamba kubanga obutabukira bw'otunuulira Kabanda kuba Kabanda ye amasannyalaze agajja ku MK ye kwatapinga amaki amasannyalaze kati obumalirivu bwayogeza n'ebikozesebwa by'alina ne confidence gy'alina omukoddomi w'embuga amulaba ng'akalenzirenzi naye nga lwaki amulaba ng'akalenzirenzi yeesigamye ku ki kwagaduumira kwe yeesigamye. The inside out ne General Moses Bigirwa tutunulira interpreting power and its consequences naye nga tuli ku mukolo gwa Patience Lwabogo mukyala wa Audrey Lwabogo eyatikidde obwa Bishop w'ekkanisa Maynard Covenant Church of Nations ne bamutikkira nga obuweereza bwakoze emyaka 40 alina byakoze nga bisaana okwebwa ekiwe. Of course nga bwemanyi bannabyabufuzi abamu wali wadde bakiwakanya era bakiraba boogera ku ntimbagano okwo bali kubaga nedda kisaanidde kala nedda kisaanidde. So we need to keep watching the space. Ekyonoona omuzannyo guno bakajjajjatta abagulimu gwe nze sina gwe njajjatta bakajjajjatta kitegeeza omuntu alina kampu gyagoberera nga gyatukuutira akadingidi. Nze sirina, nze ndi ku Lubeyu ndi Munnayuganda. Kakati gwe naliise kajjajjatta kubanga gwewagira ku bombi olinako pate ya Pierre sijjajjatta. I support reason. Kyonna kyekiri so kategori eyo soko gyenzijemu.
so nze ndi kajjajja butereevu because olina gy'otembeeta. toninze kuvaawo yogedde ndi wano ate kati feyale tosobola kulina nenvaawo nonga nja kyogera nga taliiwo anti kati wendi nti ndi kajjajjatta anti engeri gyesikoze eki engeri gyesikuvumye ate nga kyenkugamba kiri mu public interest mba nno kikugamba nga wooli tekiriko wadde okola ki kuba si kyakugeya. kati nga gwe omusajja atunda ebyobufuzi n'obiwa obudde olowooza ludda ki olutuufu okwewunzikirako kugwe kunze oba ku munnayuganda ali eyo genda mu basatu nga era bw'obampadde ku munnayuganda yes kunze yes kuggwe yes tulabe kitambula kitya. kati gwe sijja kuwabula kuba wakozesa okumanyako no taking aside okumanya kwange kufu kati nze ekikoze kuwabula kitegeeza bw'ogaoza nti sijja kuwabula kati nkuwabula position entuufu yeyange okitegedde position entuufu jjajja asigaze omupiira jjajja buli lwasigaze omupiira anything can happen tuyiya bupya anti kati nzi jjajja bw'asigaza omupiira ate muli wala newano tolina wooli tolina wooli tompuliriza ngambye nti jjajja andi wala kwa jjajja bw'akwata akasimu ke okukubira ku banywanyi be akubira sekandi myaka 9 oyo yafuluma amukubira agenda Masaka lwanaasula Masaka State Lodge lwamulowoozaako si bwendowooza banywanyi be bateesa naba ekintu nze siriimu nindowooza nti MK mu Piero U bakyasobola nti okay busoga eyo bameka nti 5 10 bakyasobola kale wekiba bwekityo ne muyanga tumukubire kanonga nti neetaaga okuwabulwa kati nze nkiremeze ku jjajja atammanyi anti ajja okulwa okummanya nze nkuwadde ga bwereere interest nze gyendaba entuufu ne bannayuganda amagezi gemba kuba fe opposition tukyali disorganized tetusobola kiyoolawo kati bwe tukireka ku zino pati ebbiri ne kubaako ekitwala ate naffe tubawala nnyo wakiri kiyiikira jjajja ne twetereerezaawo kuba yagenye lwaki ozani bwe kiyiikira jjajja oba omu kuba eri okumpi okuyoola anti ate waliwo amanya ddako buyende waliwo amanya ddako Simon nkugambye ekigambo kino emirundi mingi ne nkugamba nti after General Museveni no one is sure about what next as far as the presidency is concerned. No one is sure. So otyo okukkiriza nti honorable mwandi kifulumye temulina we muli wabafuludde there is no space. Opposition. You are fighting in third position. Opposition awo oli mutuufu era nkuwa ebimuli byo. Opposition jjajja atukubye n'atunafuya to that level. Naye ate nga nze ndaba the best deal for us kwe kulaba engeri ate jjajja engeri gy'asigaze omupiira bwe tuyiye presidential candidate omulala kubanga kati twamaziiza tewali kati tewali tewali presidential candidate tetulina kati ng'oludda oluvuganya tuli bubi nnyo ate mukama wa Common Man's Party Mwami Baraka Munyagwa anti akulembera kibiina etayinza kujja kuba president yejja teyajja wamuwa ani ekalira eri Jova twatuukayo ne mu constituency yo twakuba muraale ne kalira omutawo ne tufuuwa ebigambo biyitirivu nnyo
nekikomaawo. Kati nze njogera ku serious game. Okay. Njogera ku serious game. Okay. Ebintu byo. So you have interpreted power for me and the consequences. And its consequences. You know what you told me? You told me power was the attendees. Abade ku mukolo ye power. Consequence byebiri ku mikutu ejja. Byebiri ku mikutu ebigenda mu maaso kati. And you sure about that? Yes. Katumalize bwetyo olwali tujja kusinkana. Tewali buzibu. Banga ndaba wontwala. Okay. Utide basement. Bagitwala muze fe banyeni. Bwetyo tubalize olwaliro inside out Dejiro Moses Bigirwa nze Simon Muyanga Lutaya.